Abakristayo nga beegatiddwako Mutansi wa Delta TV Tukole Oweekitiibwa Dr. Kanugasa Olentake enkya ya leero bakedde ku kkanisa yaabwe ya Katwe Martyrs Church okusaba Sunday esoose omwezi ogw'Ekkumi wamu n'okwebaza Katonda olw'okubakuuma nga balamu. Tulese wano olwaleero ffenna ng'emmeme gye tuyina Mukama yakujja kwebaza. Weebazibwe Mukama gw'atuyisiza mu Sunday gye tukubye emabega. Weebazibwe Mukama gwe yatuwa obulamu buno era akyabutuwadde. Weebazibwe Mukama kubanga olwaleero tuzze okuwulira ebigambo eby'okukungula. Kale Mukama gula obwongo bwaffe, gula emitima gyaffe, gula ebirowoozo byaffe, tweteeketeeke nga tuwuliriza omubuulizi gw'oyisizaamu ebigambo byo okujja otubuulira, era naffe tweteeketeeke bulungi buli omu mu nsawo ye nga tutulinda olunaku olwo olwa 2 Novemba okuleeta amakungula gaffe mu maaso go. Okulumizibwe nnyo otenderezebwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amyuka omusumba w'ekkanisa eno Reverend Frederick Ndiwala asoose kulambulira Abakristaayo nga saaviisi bw'enaatambula. Kano tugenda kukola bwe tuti abooluganda, tugenda kuleeta obweyamo, ebirabo ate era n'ensimbi eza mission. Ekyo ky'ekitundu ekijja okusooka era tujja kufuna oluyimba lwakyo. Ekitundu ekyokubiri kigenda kuba kyakuleeta ekitundu eky'Ekkumi era maama ajja kubeera wano ng'ebitundu eby'Ekkumi abirindiridde era tujja kufuna oluyimba lw'ebitundu eby'Ekkumi. Okusaba kuno kukulembeddwa omubuulizi w'olunaku John Katende ng'abulidde Abakristaayo okuyita mu bitabo eby'enjawulo mu Bayibuli. Katende abulidde Abakristaayo ku nsonga y'okusaba Katonda nga bo tebaagala kugaba byabaweereza gye balina okukimanya nti olw'essaala zaabwe ziryoke ziddibwemu. Banyaba ne bassebo temulimbibwa Katonda takola ki? Pawulo kye yali agamba Katonda tasekererwa yakola ng'okwagala kwe bukola ki? Gwe nga bw'okola ne Katonda okusinziira ku kukola kwo ne Katonda bw'akola ki? Bw'awulira okukaaba kwo ng'abaana ba Isirayiri baakaaba n'awulira okukaaba kaabwe n'abatumira Musa abajje mu busibe abatwale mu nsi eki. Kati naawe bw'okaaba n'ogaba Katonda akujja n'akusumulula w'obadde. Bizinesi ze zibadde zikutte golooza bandoga tebakuloga gukola ebiragiro bya Katonda olabe bwakolera bantake lulegasta naawe asobola okikola ki okikukolera ye teyanyagwa mbuzi n'emuntu naye. Katende era ayongedde n'asomesa Abakristaayo bano nga muno ayogedde ku makungula okwebaza wamu n'okujjukira. Nze ntera agafunza mu biti 3: okugonda, okujjukira ate n'okwebaza. Abazungu bagambe obedience, remembering and thanksgiving. Okugonda, okujjukira ate n'okola ki? N'okwebaza. Tusomye ekitundu mukubirizo olina Bayibuli. Olina Bayibuli. Nsoma ekyamateeka olwokubiri. Ani alabye wasoma amangu? Ekyamateeka olwokubiri essula 8 olunyiriri olusooka. Tuli ku kigambo ngambye amakungula nga funziza mu biti bimeka: okugonda, okujjukira ate jangu abasajja mujjeyo bana mujje come quickly please. Kati gwe Inspector General wa Police jangu osembayo abasajja bana abakuma b'eddembe singa bwe beeyisa mu kugonda singa n'empisa zaabwe bwe ziri singa we are wonderful. Abasirikale bano bagonda singa bwe bagonda singa mu byonna tabuuza mukama we nti ate kikyogambye otya akola kyakoze eki. Soma ekyamateeka. Nicholas Bamwine yaluka Delta TV Amasukulu.